Kalumanywera wavudde ye Minisita okwanjulira ababaka bajeti gye beetaaga naye nga muno mulimu ebitongole bye bataddemu okuli ekya Electricity Regulatory Agency okuweebwa ensimbi ate nga tebiteekeddwa kuweebwa ssente. 8 months without power, moreover it is on the border and there was power in Kenya, no power in Uganda. 2 villages with a population of almost 2,800 people. So when I organized a demonstration and we carried placards, your people after 7 days came and brought a transformer and they left it there. Projects of REA coming in, but also to inform the meeting. In the cabinet, we've been prioritized as number 3, that is electricity, in this socio-economic transformation agenda. And the sectors that have been singled out is transmission and distribution, where REA falls. Reason being that we now have enough energy and we need to consume this energy. In anticipation of this discussion, you would have done some preparation of at least some documents which would be very helpful for the members. But maybe it's me who is being pedantic. Minisita agezezaako okumatiza ababaka ng'olukiiko lwa kabinenti bwe lwasalawo biweebwe ssente wabula ababaka bamutadde ku nninga abalage ebiwandiiko ebyava mu kabinenti. To stimulate the economic growth but also enable us to pay back, of course, the borrowed money and be able to borrow again and expand the network, because at 24% we are still really very low on the continent, and this is an area where as a ministry we are concerned. They came and beautiful that line. Moreover, the contract had been signed. So with that, Madam Minister, I see there is a challenge with the management. There is a challenge, I don't know, with the morale. You must work a lot with this type of rural electrification. It is so much regard is on this issue. I think the most important question the minister should ensure that she really arrests the fears of the committee, that is this money, do you have a structure that is going to ensure that this money is appropriately utilized? Mbirala ebireme Minisita ono Mary Goreti Kitutu kwe kunnyonnyola ababaka ebbeeyi y'amasannyalaze eyayaka lwaki eri waggulu kyokka nga amasannyalaze gasibuka kuno. Tujja ku floor ya Palamenti atuddemu ku ebyo ebintu kubanga ndowooza tujja kuteekako ne debate nga mpanvu ku ekyo naye ekintu kya service fee twagala kiveewo. Bw'ogula yakayo gy'ofuna, units z'ogula z'ofuna. Tewali byakugamba nti badde tukubanja ani yakugambye ompoyi banja. Bw'obeera ne mitayo y'amasannyalaze yayaka oba ogikozesa oba togikozesa oteekwa kusasula esente ezimu. Kati bwe mba mu ddwaliro nga ndi mulwadde neemala emyezi 8 ku kitanda neemala omwaka kubanga tubalinamu ku kitanda nentuuka waka nengula yaka ya mutwalo gumu yonna n'ogisalako mangu nti kubanga nsasudde service fee amasannyalaze ge mbadde nga sikozesa. Ensisinkano eno ekomekkerezeddwa ng'ababaka tebakkaanyiza n'abakungu bano abavudde mu kitongole ky'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'omu ttaka era ne bawera obutayisa nsimbi zino ezisoba mu buwumbi 10 n'obukadde 57 paka nga bafunye ebiwandiiko bye beetaaga okuva eri Minisita. Ffe tuli bantu mu community mwe tubeera era bwe tuweereza kye tubadde tubuuza lwaki eri waggulu kati nabatugamba agenda kujjawo statement mu Palamenti nga Minisita atunnyonnyole lwaki era kiki basala magezi kige basala okulaba ngekka wansi kuba kye twetaaga ekke wansi kubanga buli lwekka wansi abantu bangi bagakozesa buli lwerinnya abantu bangi bagavaako kati tetuyinza kusalawo ku ssente meka per unit tukibalekedde okulaba kye twagala eri wansi kubanga kijja kusikiriza buli munnayuganda okulaba ng'akozesa amasannyalaze kuba gali mu kutambula buli kyalo. We pass over we do over with the Minister of Energy. Let those 2 ministers help their colleague and come here also. Because this lady might collapse here and die. So how she ran away yesterday. Kinajjukirwa nti n'olunaku olw'eggulo Minisita y'omwono yalemereddwa okumatiza ababaka b'akakiiko kano era n'ategeeza nga bwe yafunye obulwadde obutamusobozesezza kumalako lukiiko luno. Sarah Nakandi, ACE TV, Select EY'ENJAWULO.